abavubuka mulekeraawo okusuulawo abaana babannammwe bakyala bammwe nga tebalina kye bakoze kiri awo wabula gweoyagala kukyusaamu. Sirina busobozi bw'abakazi babiri kati olukazi lwazadde kati waliwo kati akankubye kati kamala ogenda okweyiira kano omwana yene mala okeeyiira kati omwana yanamanya. Ate mulekeraawo n'okufumbirwa abavubuka, mwefumbiza abakazi abakulu olwokwagala okunoonya ssente ne mutuuka nobayita suga mami. Ate no gwayita suga mami si musiraamu, oyo aba suga mami oba nagisi mami, sweet heart sweet nagisi. But simanyi kye njagala nnyo bategeera amannya amatuufu gavaawo ago. Abakazi abakulu namwe mulekeraawo okuwasa abaana abato, okwefuulira abaana abato. Bw'osalawo ng'omusiimye kati nganza omuvubuka omuto myaka 19 Muhammad Kalanzi, oba owulira nga njagala osalewo okwate emaali oginkwase nze njirabirire kuba nze nkusinga okutegeera. Asajja Allah be yawa okutegeera okubakyala. Bw'oba osazeewo omuvubuka gw'oba okwasa emaali yo agirabirire. Nolwekyo gwe leka kukwata bano bafala. Waaye abavubuka abato be bakyali bafala. Ansooke bw'okivuga mu mmotoka nga kyasama ng'okitwala ng'okizza bwe kityo kigenda okutuuka okusaba ebyapa by'obugagga nga ngomaze ng'ogoba na kigobe kikwatira akaveera kaakyo kekyajja nakyo n'ebisaati byakyo ddayo omaze okuyisaawo kyoyagala.